abantu abagezi abakola se wamala naye ebbanga ki ani oli omukazi 3 years 3 years n'omuzaalira n'omwana simuzaalirangako omwana oyo gaye wagera omwana si wuwe ddiya si wuwe yakuzaalamu teyanzaalamu kiki lwaki olwokuba yali asiba akantu ku mutwe yansanga ndi lubuto n'akuza yansanga ndi lubuto akagaye ke kamenya nga nange ddasa olina olugambo laba nno bwatuse n'okutuka olina olugambo awo tuveewo nedda tukolera abantu Robin tugenda mwogerako katini nnyo nakyeregedezi bugenda tumanye omwana wakagaye omuntu yajja ng'akyadde ewammwe ng'ali mu kanvaasi ng'asibye kagundi ku mutwe alinga omuyaya ayambadde ekkanzu netugamba Robin kikyoleese netugamba kale katugumire oba akala kakufunza ne kakufunisa olubuto kumba olubuto terwalirwako okoze ki kamenya kati no bongalamiza nonkuba kubanga ndaba ofuse taata oba kojja bongalamiza nonkubaze naye kyesizotegeera kakumala ekizadde kumala tali waako sooka okaveeko ako ebyo bikadde tutambulye katugenda ati munaye byo biretedde ebikadde kyebadde simanyi manyi life yange interesting nnyo ate kati neeyongedde ojagala nnyo tomala budde akufunisa olubuto weyemamaza ng'ofuna amenya ofuna amenya weyemamaza ng'ofuna amala ekizadde ndi mukazi mulungi nkugambye what's your body count y'abakazi omukazi babali abasajja n'omusajja tebabali ya mukazi wano wawasiza abe kapaata we kati omusajja omupya wamugjeewo basanga eno gye mbeera Munnayuganda wasooka kunoonyereza bwalina omusajja oba talina talina mukazi balina omukazi oba talina talina yakamu ba breaking up ate ye yaleka n'omusajja yaleka omukazi yaleka omusajja yes omusajja ye nanfuna kati omukazi ate alina ennono omusajja alina emyaka me 34 Robin Kisti 34 nze nina 38 aliro wabeera omusajja aba muto era ninatambulira mu bato ate waga ntambulira mu bakulu bajjajja bafe kati Kings Love mujjawa Kings Richard omujjawa Kings Richard yazijja wano wenyini mu lusozi lwange yajja wano yali anoonya ki abeera muno munamasuba muno soko obulire omayinze bansanga wentudde okisegedde Kings Richard munanga abeera mwalimu neighborhood abeeramu mba ndi awo nga mnanga wafuna neighbor si neighbor naye abeera within the hood abeera within the hood of Kampala here wa stretchingako bwoti yeah stretching yajjanga kunoonya nze sinoonya gamba biri bye twawozanga nti noyagala obusajja obuto bwe bukuzaamu omusaayi n'alaba vidiyo nedda by the way Kings Richard badde mumanyi okumala ebbanga nga nkyalina oli omusajja omukadde kigezi wadde oyenda ku musajja osala omugamba nedda Robin zisoka owulirize nedda nina kyesitategeera bw'aba abadde mu premises awo mu space olina oli kijja kyati gwewabuukidde lwaki tewafunye new space wulira bino nze sigendanga noonya abasajja be banoonya togamba bwoti gamba togenda ng'onoonya abaana sigenda nga noonya abasajja abaana babeera under 18 abasajja omwana wena kasaweza 18 oba 21 aba afuuse musajja so wenkugamba abasajja be banoonya sinze abanoonya bansanga wano wentudde mu lusozi lwange ne batandika okuntankuula amange yakolamu si yange Olivia yakikola oli mu bya maama wo ndi mu bya maama wange mwewasiza abasajja kirabe ya rabbi oli muntu yasajja okowasiza mu basajja nga lwaki nedda yankolera rest in peace Princess Olivia omukyalo yali mukazi mukozi era yagamba nze ng'omukazi nolekawo legacy y'abaana bange abakazi balowooza muli abaana babiri tuli bataano gwe ennyumba yona wajja kuleka abalenzi omulenzi ali omu ali UK bona baganda bange babeera UK nze kazi Uganda bw'owasa bwe bakuweereza akasente bw'okateeka mu basajja actually baganda bange tebampeereza ssente neekolera ssente zange
Mama we yatekana neziri embuzi. Ezo mbuzi zange nze nakazeegulira. Omusajja yakugambye at least zazzaako. Nedda wulira zire embuzi mbadde eraza okumala ebbanga. Manyi nze ndi mukazi muyiiya. Ndi mukazi mukozi. So nina companies right now nga ssatu. Esooka. Kisti Travel Consultancy. Ntera okulaba. Tofeera. Sifeera. Eyokubiri. Bagita Rust Oils and Herbal. Tukola organic natural oils and herbal medicine like moringa, cypress. Natandika company. Ye wagitandika nkitegedde. Bire bya herbal bino osimanyi kusika biki ebyo. Herbal as in herbal medicine. Kati omanyi moringa. Galiwo nyaki. Moringa omumanyi. Kati moringa byakola a boosting immune system, a boosting energy yo, a cleansing omubiri fully, a sala omubiri. I clearing a skin. I call up for Kati bino ogenda obikebera online. Moringa ne cypress. Olaba kakakomera. Abantu bakagaya n'eddagala ly'amaanyi. Kati bakola cypress powder ng'alimu banana peel. Omanyi kino ekikuta ky'amatooke. Nga biri together. King Richard yali akimye eddagala. King Richard y'omu ku ba CEO of Rust Oils. Olaba Rust Oil nkugambe nga mukwatagana. King Richard musajja wattu. Mukwano gwange twatandika company fena tuli abantu abo bataano. Noli bawo kwali kwa kyawo. Itali awo kati ntegedde. Nze ngenda n'abantu bali innovative. Okitegedde. Abantu abagezi abakola se. Wamala naye banga ki. Ani oli omukazi? 3 years. 3 years n'omuzaalira n'omwana. Simuzaalirangako omwana. Oyo gaye wagera omwana si wuwe ddiya. Si wuwe. Yakuzaalamu? Teyanzaalamu. Kiki lwaki olwokuba yali asiba akantu ku mutwe? Yansanga ndi lubuto. N'akuza. Yansanga ndi lubuto. Akagaye ke kamenya omwana omusajja. Nibanange ddaasa olina olugambo laba nno bw'atuse n'okutuka olina olugambo awo tuveewo. Nedda tukolera abantu Robin tugenda mwogerako kati nnyo nakyetegedeze buli kira kimanyi omwana w'akagaye omuntu yajja ng'akyadde ewammwe ng'ali mu kanvaasi ng'asibye kagundi ku mutwe alinga omuyaya ayambadde ekkanzu netugamba Robin kikyoleese netugamba kale katugumire oba akala kakufunza ne kakufunisa olubuto kumbe olubuto terwalirwako okoze ki kamenya kati no bongalamiza n'onkuba kubanga ndaba ofuse taata oba kojja bongalamiza n'onkubaze naye kyesizo tegeera kakumala ekizadde kumala tali waako sooka okaveeko ako ebyo bikadde tutambulye katugenda ati munna ebyo biretedde ebikadde kyebadde simanyi manyi life yange ni interesting nnyo ate kati neeyongedde ogyagala nnyo tomala budde akufunisa olubuto weyemamaza ng'ofuna amenya okitegedde ofuna amenya weyemamaza ng'ofuna amala ekizadde ndi mukazi mulungi nkugambye what's your body count body count y'abakazi tebagibalya omukazi tebabalya abasajja n'omusajja tebabalya mukazi okitegedde omusajja tebambalya abakazi n'omukazi tebambalira abasajja oli omu ku bbo gwe bombalira oli omu ku bbo gwe bombalira omwana atawo olina abasajja basatu olaba kaana gosala ekigambo wantama ddala Robin omulamu ogukulese wano mulala naye ate gyensanze ati ononooza ennyumba eyo gye mulaba ng'ovuddeko King Richard twawasiriza mu omusajja omulala ngenda kukugoba mu maka gange wano kubanga otandise okwogera ngenda kigoba kino kidaasi sooka owulire kati nno gw'otandise essala mugambo kati yogera ebiriyo anyway twali kampani eyokusatu wali nagiŋŋamba kampani eyokusatu ye Robin Kisti the branch tukola advertisement tukola voice over ads nyingi nnyo nanga ku social media platforms zange nga influencer era nina ne management ekola kyefunira basajja bato management obanyi kyekola enfunira mirimu yenfunira voice over ads emcing gigs kwegamba influencing kati konzite ngenda ku Freedom City Gym as influencer okitegedde erinnya nalyo likola walabyeko ku 6 pack yange walabyeko ku buta abakazi babeere bambuza Robin olina abaana basatu osigala otanga oli sirimu sirenda what do you mean I'm just asking he drives me okay yafuna permit
Ye namusanga alina permit. Kugambye. Wulira. Chalagwaida olugambo. Continue. The truth gossip. Ate gwe yo si truth. Njogera mazima wano. Wulira. Musala kigambo. Ndikwogera mazima. Ojja kulaba comments. People will say it's true. Musala kigambo. Kati leader truth media kana gossip twakajja kwa watoto wetu waje kubyadda. Naye kituufu kyo kiri. Truth media. Truth media yo yakabi. Yakabi naye njagala nina ensonga esinza okundita ebadde endala kwanti tusookedde mubiri. First of all. Ate oludde baga tonda bakatulaba kakinga app. Kakinga app. Ate ne bye kakinga app bamubadde tebabimanyi. Osegedde. King's Love we bali kufuna musajja. King's Richard. Yes. Nakalabu kajja kidde. Era love wanga mulavinga. Aina myaka emeka? No, I just want to catch up with the speed. I'm 35. 35 and you 40. I'm 38, nigga. You're 38. So only 3 up. Age ain't nothing but a number, and number ain't nothing but a thing. Okay. This love that I have for you. What's what gamba go alpha? Is the alpha female? Nekati nafunye the alpha male. Panga King Richard alpha male. Kanonotere namulayo. Oyo jja kufumbira ddala ettooke. Okay. Teri kwa nengeri gimaze banga. Ate nina kuzala ne baby omulala. Matulifira muleba. Shabana basatu bofiridde muleba nga mange yazala batano. Anti ati yazala ku myaka ngi yino zalira. Ani akugambi waliyo? You done? I'm done for what? Okuzala. Dear gasibana wera batano. Tomato kita. Simara. Nina bame. Nina basatu. So 2 to go. Tubajamu. Nina zala balongo. Things Richard yom. So you want to say. Nina kuzala balongo we papa. Awo nchite. Banchitadi. Okay. Gochina ko. Tatamu ya bazala bame. Atuli banji. Exact. Katwacha abakazi mutuzalire ali musajja. N'abakazi tubalira azaala abana ennaku zino abakazi abana babeera baffe. Richard alina abana. Richard alina abana basatu nange nina abana basatu be baana mukaaga bwenyongerako ababiri be baana 8. Bonna abazaala muli gwe baayawukanye naye. Obuuza ati. Ebyo tebikwatako. Tobibuuza. Ekyayawukanyiza bali baawukanye naye. Ebyo tobibuuza kubanga tebikwatako sina kye bimanyiko nze mmanyi ku byange. Genda mpola. Okay. Nambade ku TikTok nenda baka audio. Munna. Ka audio ko mukazi ayagala okuloga. Oluli ku muzika. Yo wabite Richard. Ndeka. Sibangako ko Richard. Richard simulwanirangako simubangako. Yansanga nga bamutadda. Yansanga bamutadda. Okitegedde. Ono muwala bamuyita Tina. Tina Tesi. Bamuyita Tina mukazi wa Abe. Tina Abe. Abe onakolera UBC Abe. Oh, Abe wa UBC. Aina kamera nene linge kidomola. Abe mukwano gwange. Ninange mukwano. Tumaze omwaka mulamba nga Abe ankolera ku Kisti. No nga ankolera ku Kisti TV nga yatekayo content. Yagenda mu food nakwata content namuteka ku Kisti TV. Musasula. Oshegera, this is a business relationship. He's my employee. Kubati ne Richard yali business. I'm relative. Na ngena vayo na kati ni serious kuba obulaba ekintu kyonjo kyongamba nti ono ebadde business nga mukola. Ne Richard yali business. Toyogera kati eno bozi teri mu Richard. Mujemu. Richard mujemu. Baby wange soko mliko. Ono mukwasa ne kaskonda. No muniga yali baby no. Kati lwaki oyogera ku bikadde? Anti kati leka nkuli nze bwe ndeeta ompya mwana tagala mwogere ku mukadde. Mutte. Leka omwogera. Banyeti abuddewo. Gwe, anyway. Kati Abe nze abadde nga nga mumanyi omuntu akuterayo content yo waayo upkeep and there wakuweereza n'omwezi ekyebiri ekyesatu bikibwe bito. Era n'omukyala mwennyini yamundeeterako wano ne tukiringa omukyala nanneebaza. Omukyala yajjako wano. Ye kennyini yajja n'omwana we nga Abe yamulese balina omwana. Kati eno gye ngenda. Ne banneebaza n'okunneebaza bannange tukoledde otuyambye biki. Nga bw'omanyi When Abe mu meeting amutya kuba sibalaba in the same line of okola mwembi. Abe is totally different now. Abe cameraman. Yes, but gundi ye line of work ebintu byakola
simulaba muntu kyekugambye nina kye bayita Kisti TV. Kyoyogera kituufu naye nze nina abantu mu mawulire nga n'abamawulire naye nga simanyi kyoba ndikolako nabo. Nedda ate ekibeerawo nze mba noonya cameraman omwaka nga gutandika. Okola ku ki Kisti TV nina kazini wange Orisi nga ngamba nina mukwano gwange mmanyi bamuyita Abe alina kamera. No, brother wange bamuyita Orisi yeyita Orisi ye Oris Cat tomumanyi akola ne zividiyo akolako ne ku vidiyo ya Sheila Oris Cat mwetu mamanyi maani kazini wange kati nangamba nina mukwano gwange bamuyita Abe nga introduce Abe kati ate Abe ayina page ye nange nayina eyange nange yange ina mmanyi ye nga nange nina eyange naye yange ng'erina bigger following naga ati omanyi kambeere nga content muteekewo n'ewange tusobole okutambuza YouTube mama YouTube namwe yasente Shegera so it's a business era abadde akola kati ne banne omuwala nannebaza n'okunnebaza bamulita wano nannebaza we bali tuyamba abo omuyambe nnyo ne Abe naye he's grateful he's my friend okitegedde kati I think it's about a month or two ago Abe ng'ajja aŋŋamba mwana omuwala ng'atandika okunyumiza problems ze n'abawala nemanze nti omukazi bafunye obuzibu nze manyi simanyi kweyingiza mu bintu by'abalavers nze nga mugamba abakazi naawe obamanyi omukazi oba tokyamwagala akumazeeko emirembe kola ebibyo okitegedde nze nenkireka awo okitegedde mba ndi awo Abe ng'ajja andeetera omwana omukazi ansuulidde omwana wa myezi 9 ava mu bikubbe sizamulina kwolwo Abe ng'ajja n'omwana we nti omukazi amumusuulidde mulenzi okitegedde kati Abe ne mugambo nangamba nze simanyi eri akayumba simanja bali babeera wano namasuba wansi mupale nga olaba awo ku stage wali bukanta mupala bayitayo mupala mbadde simanyi ndi wako bayitayo mupala nze nati mbadde manyi nti kati wulira nze ndi muntu wa mutima mulungi omuntu yenna wabeera alina ekizibu okitegera mukutuze ndi landlord n'abapankisi eri waggulu ku dikke ewaka ninawo bu boys quarter Abe abeera ajja wano liko eri ku mabanda otuuka eri kudike kiri waggulu ddala mu kkoona eno ninayo obuyumba bw'abapankisi era nze omuntu waba mukwano gwa nebeera 13 mwezi ate zibeera tobeera landlord ettaka teribeera liryo osobola n'okujja maamawo ate bw'aba afudde oba tasikidde teribeera liryo kati wulira Abe ng'ajja ŋŋamba omanyi netaaga karuumu kubanga mwana nina obuzibu buki nze sibuuza okitegera muntu bw'abeera mukwano no wulira nze mukwano gwange abeera mukwano gwange ebizibu byabwe bibeera bizibu byabwe naye wojja and you have a problem and you want me to help he knew that room was empty Ankati Robin Kisti tugenda mpola you had to intervene omanyi lwaki I don't intervene in shit that does not concern me Abe yakusula omukazi n'amukuleetera okumukulaga okuwebaza yes kitegeeza bali grateful bw'owulira nti bakyankalanye ku muntu yajja n'akwebaza walina obayita oba sitting eddawo nze maama waawe nze kojja waawe nze senga waawe already Abe byemuleese si bya muntu mulala birimu omukazi gwe bakuleetera omukazi si mukwano gwange siina kye mumanyiiko Abe ye mukwano gwange ebikwatagana ku mukazi tebinkwatako okitegera abakazi abo nze sikolagana n'abakazi wuyu katayagala kundoga olw'okubayamba okitegedde olw'okubayamba nga famire nze tebandoga kubanga nina ne mwoyo mutukuvu nze Eddogo era omuntu yenna alowooza ati asobola okundoga kale muwandulira eddusu kubanga nze ndina mwoyo mutukuvu. Kati omukazi omwandulira eddusu no mwoyo mutukuvu yajja omukolako nze mwoyo mutukuvu yandiko ne bw'oleeta Eddogo otya terinkwata omanyi famire yange I come from a long line of prayers for my great grandfather was a reverend okitegedde kati nze I come from a long line of prayers ne bw'otwanga okuleeta Eddogo lyo I'm covered I'm always guarded kati oyo omuwala ebyo byalowooza nti no byaloga mukama agenda mukola ye agambye ate mu bigambo bye kankusome kankolere gungi nedda kansooke ntuuke ono oluyombo lwatandikira okumpala kati ompundi bw'aleeta omwana tubadde ku mwana wa myezi 9 Abe ne mugamba omanyi olina okufigara nga oti omwana ogenda mukola otya naye nze rumu ekola ki rumu omwana aba akyayonka yamujja ku bbeere era tumanyi abakazi abamu basiru bwe busiru bwe nkugamba omwana ow'emyezi 9 omusuuyoti omusajja nga mubeera mukazi go omusajja okimanyi asiba mu kamera asiba azunga n'omusujja omwana omusajja bw'atyo abeera amanyi okulabirira omwana era omusajja omanyi kye yakola ng'akwata mwana ng'amutwala mu bakazi be abalala babazaalira abaana n'agira ng'amutadde eyo kubanga nze nali sisobola kulabirira mwana nze nina bebi owange wa myaka 3
kati ate nzire ku mwana w'omukazi omusiru yakola ati yakwata omwana namukola ki yakwata omwana abe yakwata omwana n'amutwalira omu ku bakazi be abaamuzaalira abalala abalina abaana be n'agira nga amuteekayo kati voice note egamba omukazi aŋŋamba ye yakomawo ambulira n'okumbulira nti yakomawo in case ndowooza omusajja wange ye yakomawo mu bufumbo kati ebyo nebitubivaako nampeereza ng'amaze okugenda nampeereza n'awandika ku whatsapp ye mbugwe Robin Kisti va ku basajja b'abandi eyo message ne ignoring nga nabo omukazi muguwa ddala oba ali ku drugs simanyi nenji ignoring wayiseewo 2-3 weeks ng'alese omwana agenze ndowooza emizimu ne gimukomyawo kati bwe yakomyeyo emizimu gigi tegyamugambye Eddogo atumwana n'amutwalira kati yali tasobola labirira mwana gumanyi omwana wa 9 months asula ng'akaba abba alina okukola sente azikola mu field ebintu bya field obimanyi musula mutambula omwana yali tasobola mulekera nze sirabirira batali bange nze namuwa bukasenge afune waateeka ye n'omwana we akiyiye naye n'afuna amagezi n'afuna omwana wamuteeka labayo mbandi awo yabadde sande leero mande ku Saturday ng'omusiru ampeereza bibi naye abe ngenda awana tebalina byakukola owulire threat oba mbitadde mu mawulire kubanga wenfiira wabeerawo akantuuseeko ojjako akasate abakazi baloga nze nagala okujajinga tebyebinvumya Yesu dia stress ziri kuono n'amabeere gamusiiwa kati nze naye totiisatiisa ogambye woofiira ojja kuba wafa nedda jasi nina okuteeka kati nze nina ekyo kye neewuunya banno baaniveiringa amamotoka labuulira entalo z'olimu kati nobulira nze munnange nja ku aniveiringa ttaka motoka eka nja oku aniveiringa generational wealth motoka efa egwawo kati tombuulira bya motoka olidde awo tuveewo ati bagenda kugamba kali jerasi era oli jerasi wallahi jerasi will kill you it will kill me and I will die olina kimmango wano kale nkirina kibalume nja kubeera n'ettaka lyange naye kati kyembuza abbe lwaki wamuteeka ku buli obuyumba obuli ku ddikke oba ku ddikke bwa ssente ndeka eno bagita boys quarter buli bwabapangisa buvaamu ekyekumi gwe ndeka
kuvaamu ekyekumi omwezi kati abe wa bintu bino wamugamba abe nga tusooke tugende mu y'omukazi omukazi alina waagambidde n'akugamba olw'okuba akwevunikako n'ajja eno n'anvuma kitegeeza abe naye alina by'agamba omukazi omukazi yejja nze kati ati nze labayo nze nagaana bwe nkolaga messages before Tina started abusing me Tina messages zisooka yali ayagala kwogera nange n'omumama tukati kyamnyiza hi dear greetings I want to get some time to talk to you maybe you understand me and talk to Abe because you are my fellow woman Aunt Robin ampitana auntie nothing have not done for Abe. I was his clothes, I cooked for him, I clean his stuff, a woman I do suppose omuzungu ndozo olulira. Before it yali mukazi we. Naye munnange Abe ampisa bubi nnyo ate shows people that I'm bad. I even hear him talking to you showing you that nze mubi. Naye munnange that is not what it is. Kati nga trying to involve me when I read all these messages as you can see I never responded. Because I don't want to get involved mubi tankwatako. Ono mukazi simumanyi. Nze sina mikwano mikazi ne bw'obuuza batono nnyo. Era abawala abakwalo bange bali awo batuneba bahajat beba ukawana abawala bokabe nyinamu mu Uganda ate nga ba business partners bange kati ono omukazi I don't get involved mu drama atali wange omukazi yagala ku involvinga mu drama Abe nena involvinga mu drama ne mbalaga nti nonze sagala kubeera involved era Abe nze bwe yansaba akazi ko ne mugamba kaako era kyaberawo ebisigadde simanyi yo ate alabika yaddayo olusajja wano nze sibimanyi kubanga I don't follow his whereabouts nyina omusajja owange mbeera bammenyere eri nze sifa ku bigende eri mu kisenge ekyange saagala kummanyiira naye omukazi mbayambye okitegedde era muyambe abantu ati on risk oyambye omuntu ate Abe naye yanyinze kubanga olaba nze kakutereko message Abe gye yampeereza kubanga Abe yampeereza message nga muweereza bino ebyo kubanga olwasooka nasooka nenkola nensirika ne mugamba omanyi Abe saagala kwevolvinga mu bino ebintu era nensirika okitegedde naye kati this time omuwala bwe yampeereza bi message nampeereza wulira Abe yekenye Wakola obwezi tabukola nange nze nakola kimu kuyamba osegere omwana waali kati kikyo kyenkugamba omuntu olumu aba alimba
wakati okitegeera zibadde nnyingi ebyo bibye tebinkwatako ebibyabo tebinkwatako nze kyenjagala kuta involving in this all I did was employ someone and get my womanly and hard earned money nga nziweereza omusajja ankolera ate ng'alabirira famire ye kyekyamuleeta wano oyo omukazi okuneebaza katona ateke n'akalevu wansi nga neebaza okitegedde I've been there for that family but the bitch now she wants to bewitch me. What the fuck is wrong with this girl? You try to empower a bitch. That bitch can't speak English. No, honestly, you know when you read through a message, I stopped right there because I saw that she was really talking shit. But Robin, you shouldn't be in such fights. No, I'm not in such fights. The reason why I've come and told you to put this shit on here, I've been threatened. You know what I mean? Okundoga ngoba njagala obulamu. So njagala mulabisa. Ekindese wano kulabisa bitch oyo. Oshegedde. Nze ugolaba nina any reply to her. So ko olebe. Bo tunula mu messages yampereza zonna okuva omwezi mulamba. Ndagaje nali muzeemu nze nga namba ziraba zonna. Wano okujjako wano yansaba ne sent. Kankulage nti this bitch is stupid. She asked me for money at one point. At one point. I have all the motherfucking proof. Yoyagala okundoga. Kati ye bwe yabifuulafula ndofanagamba ate nga zo zaagaziwa yansabira zigaziwa kati eddogo lye litajja kukola bombo clat. Kati nze namba zo munnange nze amagudu Samaritaani kati bantadde ku musala we bati ate nze mubbi w'abasasi munnange kati neyagalira Kings Richard wange agenda kumpasa naye banayo osusizza na kulu mpuuma. Teka kati muva mutya ne Richard mu business partner ne mugenda mu love relationship. No, kakyaliwo ekiti. Richard mmanyidde ebbanga ddene. Actually, kakubuli eno we meeting Richard, this is fun. How I meet Richard. Yali ahanga baneiba bange akakwano nina babiri. Awo, Bahajat. So, I go to hang out with Bahajat nga Richard achi, jali. Of course, in this area, we have a man. So, bona naye Richard here, he's one of the people who stood out najja n'angamba. Ebiseera ebyo nga mukyala we Shabira akola engoye. So nga akola kiteira ina business ya clothing line G clothing okitegedde ebiseera bye nakola Miss Uganda obijjukira nangamba my girlfriend akola ki my wife mutunzi asobola okukolera custom dress for your Miss Uganda thing okitegedde. I was impressed nga mama musajja ojja n'alangira mukazi we n'akuba akalanga ka mukazi we mama kwegamba kyansanyusa
Nakola nemba wa business. Abasajja bena kuzino waba yayendera era nemba wa business. That's how I met Richard. Era nitubeera bamukwano emyaka time neeyitawo nga nze musangaawo waba neighbor, my friend. Ategedde nti obeera around atandise okujja onaddeire. No, nze nga nze abeerayo. No, ye yali ajja already before babakwano be, before I even knew them or knew him. Nze I just met the whole crew there. Okitegedde. So bahajati banywa. No, bahajati nawo uli bali bahajati. No, bali warabu bulungi nnyo basira bulungi nnyo, they're nice ladies. So that's why I chill with them, because actually I found like they're nice girls. Oh, never kuyambako. We're actually business partners. We're business partners. So anyways, from knowing each other for so long, like from years, not just this year, years before, I don't know what happened between their relationship. Just woke up No, it was not before, because before I never used to see him like that. No, I mean we started getting close after I think he ended his relationship. That's how we became. No, yes, he was a student. No. Nagambe Ddogo ku musajja muvuddeko kakati atandise okukwana. Didn't you ask why? Atenga why nga ndi single. No, what was already mtimanyo ina mukazi wa tenzo njagaza. Nzereka nkubuulire. Omusajja bwajja nankwana. Bwadde omanyi mukazi we? Namubuulizaawo. Oli omukazi diruki. Okitegedde. Already nga baali breakinga dda, kubanga nze munnange nali omukyala mumanyi. Okitegedde. Nga baali breakinga dda, nange omukazi yandekawo period. Just like that? Yes, we're breaking her up. So kati obviously we are like the guy. So we started dating. And that's the history. Future. Hey, oli mulema. Kichotegeeza. Bano be balongo. Omusajja we ndimuyita Piers eri serious naye. Newe sinisa ebinnyo. Ono agenda logwa. Nze Ddogo terinkwata by the way. Era mu abalo terinkwata nze nina mwoyo mutukuvu. So what if the girl is serious on the ayogera? What if the girl is serious? She can be serious all she wants. But the devil is a liar. The devil is a liar. Otegedde. Olaba be nali ndowooza ati ne balina mamundu saati akuba walamba. Ng'okimanyi balina mamundu. Baali bankuze. Bakwesonyiwa bwesonyi. Robin teweesudiya. Abantu abo bakwesonyiwa bwesonyi. Nina mwoyo mutukuvu. Gomanye ebbanga abantu abo libambeerako naawe. Singa olowooza tebanzitadda. Nze nina mwoyo mutukuvu. Kati olaba omuntu atatandika ntalo. Conscious ebeera clean. Okitegedde. Nze bw'ondeetera olutalo, I leave it to God. Nakiwandira. Nze nkugambye family gye nvaamu. Nsabi. Nze kiro nzukaawo ekiro ssaawa 9 n'enkalakata essaala. Okitegedde. Olwo ova mu ssaala n'ogera morning glory oba osika morning glory n'ogera mu ssaala. Whichever way. Ani yakugamba kino kive? Si kive mbuuza buuza. Whichever way uza kyaki. Gw'obikola otya. Osooka mu glory oba mu ssaala oba ssaala oba glory. Which one? Because both of them have to happen either way. Kyogamba abalokole tebagenda mu glory. And you have morning glory or your bedroom. They do. Yeah, simanyi. I think Richard yabeera wano. Richard tabeera wano okugamba alina amaka agage. What's your problem? Tewali musajja ali wano abeera wano. Wano mbeerawo bw'omu wano wange. Mwepiikiza awo. Wonna bwe twagala tusobola okwepisiza ewaabwe, tusobola okwepisiza mu hoteri, tusobola okwepisiza wano wange. Ajudde nkubuuza nti wano. Tabeera wano. Naye ng'akupiikiza awo. Bwe mba njagadde, bwe mba nga obuuza ebiri obvious. Obvious, omuntu alina amaka galina abaana be. Lwaki tomuvinga in mu maka ge musajja yeemala? Lwaki gwe bagambe wano wali wangobawo. Nazi kuno nga tukulaga amaka g'abazadde baffe tugaleta mu basajja ne tubaka. Wulira mangi, mukazi yankuliza mu London.
n'Amerika. Kati olabira naye mwennyini nnyini yali mukazi mu British. Okitegedde? Teyakirinaako buzibu. Kati akirinako obuzibu yeetuge. Kubanga mmange ali mu ttaka. Sikyalina gwentya, sikyalina kyentya, nkola binsanyusa, ndi mu planned life. Omukazi yaleka mplaningidde life kati lwaki mumpa stress? Mundeke. Gwenjagadde okwepiikingira nepiikingira, gwenjagadde okuzaalira wenzaalira, gwenjagadde okuzaalira gwenzaalira. Oba nzijuza Uganda yonna kanjijjuza. Then nali manyi ofunye lesoni y'abavubuka under age. Soka owulirize nga nti kati ogenda kufuna omuntu nga at least either mweka n'emyaka oba ng'akusingako so that kati no sikusuubira kuba omuntu respecting omusinga emyaka nabitryingako byonna. Omusajja omukulu gwe nenkanya emyaka byonna byagaana. I have a preference and there's nothing wrong with that. If my mindset cannot handle being with a old 50-year-old, it can't. Most gye nina wa 50. Emboozi gye nina eri between 30 and 40 yemboozi gye nina nabo. Beba abantu benina emboozi nabo. So you want me to have like what, a 45-year-old because I'm 38? Fuck no. That's crazy. I'm a woman. I need to keep energetic. I need to keep young. I'm sexually active. You want me to have an old man who can't even do me right? Life starts at 40. Actually, our libido starts really high at 40. I'm almost 40. So your libido it is high. Wofunira owataano abeera sugar daddy nga naawe atole sugar mami kugamba ne mukwatagana nga sugar daddy sugar mami beeku. Wani akugamba nti nondi sugar mami myaka 38 tabeera sugar mami. I'm in my prime. It's called I'm in my prime. No, what again? You don't sugar mami nga libido yeta nso nyingi. N'abaana bato balina libido. No, kujjako embuzi. Mama. Anti kati ate ekyo kiralamu. Anti kyekugamba. It is just a timeline that happens. 19. I was almost 20. Actually, let me tell you, I was a good girl. London, mwana kumyaka age. 19 nga tunabajjako. Obeera mwana, mubana, obeera muziga. But I was almost 20 because I was tomboy most of my life. Like nabeera nnyo like dude. Nga nyambala byabalenzi. Olwagenda bwe. Okulutya. Ogwo omwezi. Actually, namala omwaka mulamba by the way. I was trying to dance namala omwaka mulamba. Nga I haven't. Because the first time was so traumatizing. It was so painful. I was like, this is You got a nigga? I got some American nigga. Yeah. Oh, that nigga. He hurt me, man. The nigga hurt me. I did not have sex for a whole motherfucking year. Woo. Did he tear you? I think he tore me. Because that must have been big. Because I felt like, I'm like, no. Did you talk to mom? Oh, do you know how mom found out I broke my virginity? You know, as soon as so mom was going, she's like, Robin, as soon as I get chiliwa. My mom goes through my purse. Okujjamo ekisimulizo ng'alaba birth control pills. Hey! Mwana gw'atandika dde okwebaka n'abasajja. Yitawo wano. So you started using birth control pills after? Because I was scared. At what age? I was nervous and I thought that every time I have sex, I'm pregnant. At what age? I was 19. That's what you started using birth. Listen to this. I started having sex when I was 19, but I was so scared and always like had anxiety and was like every time I have sex, even with a condom, I'm gonna get pregnant. Even with a. So me, but I doubt if you ever used a condom. Of course, I no. Don't lie. Don't lie. From 19. By now I started having babies at 27. Don't play with me. Yeah, true. Don't play with me, nigga. Because if you started using a birth control pills at 19, no, I never listen. I only used them at that time because I thought I would get pregnant. I was ignorant with the whole sex thing. I thought any time I was getting pregnant, even if you're protected. So, mommy were blah blah blah. But it's just because I was being cautious. So I don't get pregnant young. But actually, I didn't get pregnant until I was 27, and I was never on birth control. I was just not having sex like that, man.
What happened? What went wrong for you to start like rapidly having sex? Who told you I rapidly have sex? You people, I have 3 kids. That doesn't make me rapidly have sex. One is 10. Asekerede. The other one is going to make 9. Those 2 were from the same man. So obviously it's okay if I have them back to back. That was my nigga. Asekerede. The other one, 5 years later, my friend. And now these other ones are going to come 3-4 years later. Kati awukitegeza nti no, I'm so active. Kati katona ali thing. Ali mu nyumba. Kati waweereza 5? Shat sirinda 5 mama. Kugambye guno omwaka tegugwako nga sirufunye. Olubuto. Guno oba beginning of early next year akwaka guno kakyagaaniddemu ka IUD. Kakyagaanye okuvaayo. Kyoyintoyerangeri yonna egisobola. Bagenda kajjamu naye abasawo bakyalina edduka kajjamu kalina bubuzi bwako. Simanyi ne dokita yangamba obuuzi tabula bakati balina kukola batya bakajjayo IUD ogimanyi? IUD ogimanyi? Birth control. Bagiteeke mu cervix yeeyo. So wagiteekamu. Ya myaka you did what to give birth to the other kid? Hell no. You crazy. So you did it intentionally? As soon as I had Oliver and Mudwani, Dr. Sematimba ne mugamba teekamu IUD. Kyobala nti noneka akati sebakalaba kubanga nabana yali ekyali swollen kati ndowooza bwe yagenda wansi ndowooza strings oba n'ebibuzo oba kine nga mwekali kubanga bakola scanning nga mwekali ka 10 years 10 bw'oyagalirawo kagira. The kid is 3? Meaning akamalamu 3 years. Yes. Because the day I had him is the day they put it in. That's making a decision nga tosoose kulowooza. What do you mean? Because right now oyagala kajjamu. You had given yourself a period of 10 years not having No, it was not that. It's just that the paragon for 10 years is the one does not put hormones. What wona ketano neko kateka hormones. It's just scientific. I don't like hormones in my body. So that's why I use the paragon akakemia kakumika IUD. Teka hormones. So to ba kenko. Sane okaje when you're ready, whenever you want. No side effects? None at all. No. That's a foreign body in no, that's what I'm telling you. In a body. That's what I'm telling you. The strings are not most of everyone has to have strings. Ne midwife so test it. Yes. Ne ngenda gende wa mkubu Dr. Sebatimbe yakatekamu. Anonye strings. Ye kenyini ya joke ejira. Kwanga bali abalakabalemu. Dr. Sebatimba wakabigwe ya ayina engeri gye ya amayinza ndi wakiso. Naye ayina engeri gye yansibamu waawo ku hemorrhoid. Yansiba bulungi nnyo nasinga n'Abamerika engeri gye bansibamu. Kuwona omusajja ajja kudduka bangaluza wakati oliwa ono kugambe ono aliwo paka lubeerera. Tugenda kuzaala. Omanyi byasuubiza oli nti bwali olubeera naye tebagala. Anti oliye yamugoba si yagoba musajja atuleegerera. Bagoba ye mikwano. Kati nze munnange neefuna ekyapa mu mannya gange. Nijala amundage ko wafaanana. Kamukulage gwe bebi wange. Kizo kwati tunanjawulo na gwe twagobye. Abambi ono musajja mu basajja kamukulage bebi wange bambi. Ye kaliwo ka video kenjagala. Uyo bebi wange naawe. Kamukulage ka video. Naye kujja kubeera ku music. Omulaba kujja ko guni. Eddogo. Kamukulage ka video. I'm a good life. I'm going to get the camera and take her out to caramel. Love it. Sandwich. Then I need salad. Baby wange ate munange musajja muntu mulamu nnyo. Taliko nkaayana. Era buli bw'oba oyina enkaayana naye oyo ye ndi redde okuba ekikonde kubanga oyo simuvaako simutamwana byakagidduka sikyagala kwesudira. Tijadduka dda. Naye gwe olina emeka? Onsinga. Olwokuba oli 32. I'm 32. How old are you? But still again. Are you in 20? No, remember 32 era onsinga. Era nkusinga naye kati golowooza tino 32 ate kati watunya balowooza go kikulu. Kirabe kinnyini.
batunya gwe kikulu nate nsobola okusinga obukulu ng'osinga body count kati body count yange ekwatirako wa kuba engeri gyonyumirizaamu olabika ndabika ki Allah ndabika ki olumirwa ebintu ebyo dasi wantama we brother wan Kayongo I'm okay bro nibaleko brother Kayongo Kings Richard wamulabyeko tunana kwanjula musajja oyo amumanyi naawe oyo yagera n'okunga bagoola amumanyi yasooka omumanya mbaganda bange bonna yasooka okumanya naye omusajja mwabba mubbe bomba twamubba kwani tuleke tetubbanga ku musajja naye nga Robin it was okay tutegedde nti kati wamaze n'ofuna omusajja naye banewe olwanyi tulwana entalo wano tegedde asinze alwanyi balebe balwanyi nze nkugambe bansanga wentudde mukazi mulungi naawe ne bwoba gwe ndi mukazi mulungi ate nnamu ku ssente Kings alina ezizi alina acres nenkugambe nnoonya acres Kings alina acres alina ezizi tukyala ddiye akyala sooka kuzaala bebi ebyo ebyokukyala tusooke tubiveeko ebya bebi biri important okusinga okukyala kansooke nzaale ebyokukyala byakwonoona ssente kuliisa bantu okitegedde tebaliyo nga twekwana ebyokukyala bijja bbeerawo nga tumaze okutandika wa mito namulabi si omuzungu owe UK walabye okukyala kwagenda kukundi awe nabirabye tumugeyemu kati amito oyo wamulabe bweyenkana yagejja ngamba omwami si katini nzikira kali katuni oba yafunye omulala era ku TikTok akamushyira price wagumira mulabye wali ng'amugeyo shira price TV asiyo na amito wamagwe mbadde ndowooza bade bayogamba kano ka amito kali akala akali skini akagenda yuno omwami we omanyi yalaba nnyo firimu za gundi Lord of the Rings naawe kati olw'omusajja aliko obuzibu ki olw'okuba mumpi no like ekyo kika ky'abantu pygmies yafunye musajja by the way si pygmy si dwarf anti era be bamu tulaba ne munne tobalaba baabo eddadiwe simanyi bayeddadiwe malayika yeddadiwe kalula nti mu famire yaabwe yasingamu obuwanvu naye omusajja talina buzibu tugenda kuddira mukwano genda omulabye yaganye okuyita abakwano bonna aba TikTok naye bajja mukolako olugamba kati ate nedda ati se balukoze kati ate be yayise nga bayita bakwano be bebakubya ebifaananyi waye yaganye totala okuta ekifaananyi kati yabadde embarrassed I don't know if she's embarrassed but yaganye ota ebifaananyi omusajja talina buzibu alina no mu family yaabwe bwe benkana and it's an all race in the US Nigeria race bali balito people wala filmia yanga mango anje oyagala kujja mu bigambo nubwo naawe omanyi naye wamaami towe bali kufuna omusajja yenna gw'oboolesa aba musajja wo oba katono oba kato oba kampi oba muwanvu oba ali faati aba alonze ggwe omaye bakazi abali eyo nga tebalina basajja nga tewali wadda mukiinako kati nze munnange omusajja waba nga asazeewo ate abalaka balinamu ne ku ssente abawala b'Uganda baagala ttooke otegedde so kati nze simubuleminga munnange abasajja babbula ennaku zino oba toli mulungi nga nze Robin Kisti nga basajja tebakulwanira ayinza okusamba tteke abukanga kapiira nako omutwe bwati alukubano mumakati
Bobaze, webaze, akositula akukanyuka kapi. Tokyogera ku bami wa buddo. Nani ati katwalirese olese ebyokulwana kati ulange bwebanga azaale abito ngalange nka picking kanyuka wabirese to tuli kusekera situation tuli mwami gwe yafunye oyo mwami mulungi ate taliko kusibuwa osegedde omaleka mabuli bawalamu mwewasize basajja bammwe mwami yamuwasizza si yawasizza omwami no aziri mwe akusiima gogenda naye osegedde mube mu ebyo mbonasanga yamwambaza na tradition yaffe bambi itwazo okay kozi abo buntu babwepa ngani nami ntonyambaza ebyo Look at the cover there,